Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero abaana abawala abakyala mbaleetedde omubisi gw'enjuki. Njagala gubalaga nkulaga engeri gy'ogukozesaamu oyagala okukyalira ensiko, okusika nga bwe mukitegeera mu abaana abawala. Omubisi gw'enjuki guno mulungi nnyo, n'oba tosikangako oba wasikako, mulungi nnyo, gukola bulungi nnyo ku nsonga eyo ey'okukyalira ensiko. Bulungi nnyo. Omubisi gw'enjuki guno singa obeera ogufunye bulungi nnyo, osobola okugukozesa okusika oba okukyalira ensiko nga bwe mukitegeera. Bulungi nnyo, gukola bulungi nnyo. Nasazeewo ennaku zino zonna njagadde mbalage omubisi gw'enjuki guno bye guyamba nga mbakolera vidiyo ku vidiyo. Mbalaze nnyo omubisi gw'enjuki. Kati n'olwaleero njagadde mbalage engeri gy'okukozesaamu oyagala okukyalira ensiko. Gukola bulungi nnyo ku nsonga eyo singa obeera okoze eki ng'okozesezza bulungi nga bw'ogenda okulaba. Mujja kujjukira nti bw'oba oyagala okukyalira ensiko olina ozisika nga osika ogaziya bulungi nnyo. Tosika kuwanvuya buwanvuya, naye kirungi n'osika ng'osika ozigaziya bulungi zisobole okubikka wali bulungi nga mukitegeera. Kati n'olwekyo zisike ng'ozisika bulungi nnyo, ng'ozigaziya bulungi nnyo, kijja kuba kirungi nnyo. Kati omubisi gw'enjuki ogw'ogulaba, kyenkusaba w'ogufuna gukwatemu osooke ogusiiga ku kibatu nga mpola wendi mu kusiiga, olaba ndowooza sooka ogusiige ku kibatu awo nga bwendi mu kikola, gubenga ogukalira awo ku kibatu ekyo. Awo wennyini w'olina okukwata nga bw'osika. Bw'oba okozesa engalo bbiri nga zonna oyagala ozikozese, kuba kiba kirungi gwasobola okukozesa engalo bbiri oba emikono ebiri, osike sayidi ne sayidi ogisike nga bwe mukimanyi nti kirungi zibeere nga zenkanankana bulungi nnyo. Gw'oba osobodde okusikisa emikono ebiri kijja kuba kirungi nnyo. Osobola okufuna oba eccupa, osobola okufuna eccupa oba akadomola, akantu konna osiigeko omubisi gw'enjuki nga bw'olabye bwe ngusiiza awo, gubenga ogukalirako. Kati awo wennyini w'okwata nga bw'osika. Okitegeera oba okitegedde bulungi. Omubisi gw'enjuki w'ogufuna, sooka ogusiige ku kibatu awo, oba tosobodde gusiiga ku kibatu awo, gusiige ku ccupa ng'eccupa erabika bulungi nnyo nga nnyonjo, osobola okusooka n'ogyozaako bulungi nnyo. Kati ogusiigawo awo wennyini w'ogusiize, w'olina okukwata ng'eno bw'osika. Okitegeera awo olaba awewatyo, olaba kyenkulaga. Awo olina okukwata bw'otyo eno nga bw'osika. Tokwata mu mubisi mwennyini, gukola nnyo nga gulinganga ogukazeekazeemu. Awo guba gujja kukambira bulungi nnyo, guba gujja kukuyamba obutaseerera ngalo ezo nga bwe mukimanyi, naddala ng'otandika butandisi nga gwe gusoose okusika bate tosikangako, gujja kutandika bulungi nnyo singa onaba ogukoze bulungi nnyo n'ogukwatamu n'ogusiiga ku kibatu oba n'ogusiiga ewantu wonna, oluvannyuma n'okwata awo w'osiize ng'eno w'osika. Okwata awo w'osiize omubisi gw'enjuki ng'eno w'osika, kijja kukuyamba bulungi nnyo, zijja kuvayo bulungi nnyo nga bw'ozaagala. Nga bwe mukimanyi nti ogundi ezo zisika obulungi okuvaayo olina okuteekamu omwoyo, ate olina okukikola ng'oyagala. Bw'onaakikola nga toyagala ziba zijja kukona. N'olwekyo kikole nga oyagala, ojja kulaba nga zivaayo bulungi nnyo. Onaawe okikoze bulungi nnyo. Nkugambye zisike ng'ozigaziya bulungi nnyo, tosika butono obuwanvu nene ziba ate nga tezibikkawo bulungi. Kambawe WhatsApp namba gw'atategedde osobola okusindikira message ku WhatsApp n'ennyongera okunnyonnyola ku nsonga eyo ey'omubisi gw'enjuki ogukozesa mu nsonga y'okukyalira ensiko. WhatsApp namba eri 077873401. Eyo WhatsApp namba yange. Nja kuddamu ku nsonga eyo ey'okukyalira ensiko ng'okozesa omubisi gw'enjuki. Mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti, mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.